Meda di Lubega Ssegona akali amagwa mubaka wa parliament wa kibiina kya National Unity Platform atengira munnamateeka wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi avuddeyo ebya bomu mu 7 byayogerako ne gavumenti ye mbu waliwo abatega bomu abatujju n'abiwakanya n'agamba omuzannyo gwa 7 bagumanyi bulungi ebyo ya bomu kati yabirimu yatandise okuzitegaatega mwagala okulemesa enkuŋŋaana za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amugambye nno oba bomu namu nga bazitega ba Al-Shabaab ddala batezi ba bomu oba mwe muzitega aba government nga mwagala mulemesa enkuŋŋaana zaffe muswadde oba namu oba nfu mupangirira bipangirire enkuŋŋaana zaffe zijja genda mu maaso n'olwekyo musindike mangu abalonda bomu nga tunakuŋŋaana basooke balonde bomu we tugenda okuyita ate muleke enkuŋŋaana zaffe zigende mu maaso naye nga ne bwe munaatega bomu tetugenda kwegaana kugenda maaso na nkuŋŋaana zaffe wabula n'alabula bannayuganda nti mube bakalaba bano abasajja basemu bassi bayinza obbakuba bomu mu bugenderevu n'olwekyo buli kye tukola tubeere nga twebereramu ate nga tuli bakalaba nga tuli bambega b'abannaffe tujja okubitangira bino kale kansooke nkuwe Meda Lubega Ssegona akali amaggwa agamba nti Museveni atya nnyo Cloud atya nnyo abantu bakuŋŋaanye wamu buli babalaba omutima gumwecekera n'olwekyo agamba naye Museveni abe mugumu kubanga zino enkuŋŋaana ze bakuba zakumaliriza nga zimujje mu ntebe agenda awummula emirembe kubanga byateekawo okulonda mu biseera ebya COVID ne bamugamba abantu tebajja kusobola kulondawo bulungi nga tebakuŋŋaanye neyekweka mu COVID nabbira mwaka kakati yekwese mu bomu bw'aba tayagala kulimba b'Amerika alimba bannayuganda asobole okutaayiza enkuŋŋaana zaffe zaalabe zitandise ate nga ddala za muzinzi Museveni enkuŋŋaana zaffe azitya Museveni abantu abatya Museveni amazima agatya naye ekimubonyaabonya ekyo kyonna kiki bwe gyeko omululu singa teyabba kalulu alowooza singa ali mu mbeera gye yeesanzeemu kakati mu kiseera ekifaanana bwe kiti omuntu mulamu kyakola agamba munsonyiwe nabba akalulu kammwe n'akazza ekyokubiri munsaasire mukaye kaddiye n'abaviira ne mumulabirira ng'era mukadde w'oku kyalo yenna bw'alabirirwa naddala ataliiko babe kubanga kati tulowooza ebbanga lino lyonna nti aliko ababe bano bamaze ebbanga ng'ayamba baaweeredde ku ssente zaffe baagulidde amayumba n'ebibanja n'ebifaanana bwe bwe bibanga bamusudde ffe tumusuubiza tujja kumulabirira okutuusa Katonda lwalimutwala mu nsi eddako n'olwekyo ebya bomu abantu beegendereze kubanga oba bomu gavumenti yegikuriyetinzeewo oba yaddala nga waliwo abatujju abatuyigganya etta n'olwekyo bakugamba nti tugenda mu bifo biri crowded byamugotteko nga toteekulirwa kgenda mu buki mu butale mu bivulu naki naye njagala kugumya Museveni nti ffe kye tumwetaagako abo abalonze bomu mu wino nawanawa abatuweereze ku nkuŋŋaana zaffe zetugenda okuwa bajje balondewo bomu nga tetunnaba kutuukawo kubanga ze enkuŋŋaana tezijja kuyimirira so bwe ziba nga bomu za ddala tujja genda mu maaso bwe ziba nga yazitonzeewo era tujja genda mu maaso kati aweereza abalonda bomu bajje bazirondewo mangu mu budde naye naffe abanaaba bagenze ku nkuŋŋaana buli muntu abeere nga atunula okulaba bwabaawo embeera tugambe ababi baba bataddewo bomu si nsonga oba bebabi bali bebayisa abatujju oba bebatujju bano betumanyi naffe tubeere bulindaala tubeere nga tutunula era nga tufaayo Meda Lubega Ssegona akagwa bigambo byebyo agamba bomu esoboka okubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni amanyi entega zaayo ng'amanyi abazitega naye nga si batujju nti kisoboka okubanga era batujju naye yalowooza zino za katemba aleeteddwawo Museveni olw'enkuŋŋaana za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okwagala okuziremesa nti kubanga atya abantu abakuŋŋaanye atya nnyo enkuŋŋaana nti naye ne bw'anaakola atya ne bw'anaakomba ku paasi ne bw'anaakomba ku erima enkuŋŋaana za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi zigenda mu maaso era zo si za kuyimirira nti kyabaakola Museveni abeere mukalabakalaba ayambe mangu yeyambe abe yasindise mu makanisa ne be yasindise mu
mu wino okulonda bomu ezo asooka abasindike mu bifo Kyagulanyi gy'agenda okugenda basooke balondeyo bomu bazigyewo then abantu ba Kyagulanyi bayitewo bulungi batuukirize mission yaabwe. Agala kino tekigenda kubaza mabega era tebamulimba mbula kuba batandise okwogera ku bomu mbu bajja kutya bayimirize enkuŋŋaana zaabwe. Antuli Mwami Museveni yakozesa akakodyo kamu ka COVID n'agamba ensi mbu waliyo COVID. Simanya ati bannabagaana okuŋŋaana tebajja kulonda Kyagulanyi n'akozesa ekyo akugaana Kyagulanyi okuba enkuŋŋaana ez'omuzinzi era okutuusa message ye n'obubaka bwe ku bannayuganda abawerako ddala. Era kino n'akyekuweekamu Mwami Museveni n'akibbiramu obululu era n'atwala obuwanguzi bwa bannayuganda n'atwala obuwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati nno mukulu Medard Lwega Ssegona akali amaggwa ate nga munnamateeka wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wano e Uganda agamba nti ebyo baabimanya n'ate kati baamulese dda mayiro nnene mayiro mpanvu tebakyatyatya bya bomu wabula ng'akubiriza bannansi nti wabula bwebanga balina kye bagambye mbu waliwo bomu bamwegendereza kuba wadde bomu Museveni yagiteze wadde bomu batujje bagiteze ekuba netta. N'olwekyo obulamu kye kisinga obukulu tubeere beegendereza mu byonna buli kye tukola ate tubeere bakalabalaba ba bannaffe ate tubeere babyakwerinda ba bannaffe era ababyokwerinda byaffe buli bwe tulaba nga tebitegeerekeka bulungi omuntu oyo tumuyiseemu tubuuze lwaki kiri bwe kiti lwaki atambula bw'ati lwaki akola kino na kino tusobole okutambulira awamu. Medard Lubega Ssegona kali amaggwa wa National Platform ate ng'era mubaka wa Busiro nga ono azze mu nteekateeka eriwo nga yeyabaga constitution oba ssemateeka ya National Platform gyegenda okuba ng'etambulirako. N'olwekyo bino ebyenkuŋŋaana zino zitambula babimanyi bulungi era pulaani mpange pulaani baagiteesaako engeri n'egyegenda okuggwamu bagimanyi era bonna bakakasa nti pulaani eno weeneggwera ejja kuba Mwami Museveni emuwunzise ennume y'ekigo era nga pulaani eno bakyogera kaate ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyogera kaate yakusisimula bannayuganda beekyawe beenyiwe banyiige bamenke beekalakaase bajjako Mwami Museveni nti ate obanga n'omu abagamba mu tewalidde tokkirizibwa kwekalakaasa nti ensi yonna ekkiriza okwekalakaasa ne kkooti y'ensi yonna ekkiriza okwekalakaasa era n'okkawe balinze Mwami Museveni agezeeko kuba beekalakaasa nga bazze Kampala okwekalakaasa ebyalali by'okumuggyako abakubemu amasasi tawo bijja kuba bijjabagidde bijja kuba biralamukko eri Yoweri Kaguta Museveni kubanga ebigambo bijjamu bijjira buli kimu kijja mwonoonekera era egenda okuba enfuluma ye mu ggwanga Uganda agenda akola ebirala oba ate agenda asibwe kubanga bannayuganda tebajja kubanga battibwa bwemage. Kyagulanyi ye buli lukyagamba ayagala bujulizi yabuwaayo olwedde ekkooti y'ensonga nebukkiriza 2015 nga byonna biri mu Mwami Museveni ati akola bino okumutwala mu State House kuba akimanyi Mwami Museveni tajja kugumiikiriza nnyo waliwo ajja kutuuka atendewalirwe amalize nga kubya amasasi tiya gas mu bantu ate awo ebintu bibeere ebirala bikyukemu. Kkooti y'ensi yonna eragire ekiragiro ekinene ekiragiro ekikulu ekigenda okumenyamenya Mwami Museveni ne gavumenti ye ne Mwami Museveni kyanejjusa lwaki yakikoze okusalawo okwo nti kati akyekuumye Mwami Museveni akyefudde omuntu mulamu akyefudde azze mu mbeera y'ekiyeekera nti omuntu abanga akulumbye nnyo akwetedde counter attack osooka n'ozaamuko ebigere emabega n'olinda olabe ki ekiddako nga bw'obaza n'osituka lumu. Kati Mwami Museveni ali mu kubaza anaatera okusituka era kivula abadde asitukidde agezezzaako okusitukira mu bya bomu bino naye bomu biganye okukwatayo kuba buli muntu avaayo abiganye buli muntu avaayo abiwakanya agamba nedda ssebo akawaanyi mutulimba kakiba kiteeza Mwami Museveni kimutuddemu bakitaddemu ssente nnyingi okitambuza wano ne wali n'ekiganya okukwatayo ne batuuka n'okiteekamu abasumba abasajja bafunda betwandeesize nabo ne badda mu byakatemba n'era kiganya okukwatayo. Ane Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'abadde Busoga era naye akyogeddeko n'agamba nti ebyo byakatemba Mwami Museveni bino abireese lwakuba nti tuli mu kukola nkuŋŋaana zino tuli mu kusisiŋŋaana bannayuganda era anoonya kawenda watusitopingira Kyagulanyi n'agamba naye tumulengera tagenda tusobola kuba talina wagenda kutuyita ebyo byonna bya bulimba. Medard Lubega Ssegona naye omuwulidde age Mwami Museveni kati ali mu kubala kuzza mukwano gwe n'abazungu baba muvuddemu yayiga balimbalimba bakangira mu by'abatujju mu bya bomu omwo ne bamuwa ensimbi buwanana
kati lwakuba bamusazeeko ensimbi ali mu balimbalimba mbu waliwo bomu waliwo abatujju basobola okumuwa ensimbi z'okulwanyisa obutujju ye bwatyo bazaapanga ekintu kye gwe muzannyo gwe bwatyo bazaaguzannya kati ate bannayuganda ekikoze obubi nti babiganye baganya obikkiriza kiba kitegeeza Mwami Museveni ddiru ayinza obutayitamu ayinza obutamalaako nayo ayinza okumaliriza ng'akituddemu ng'agudde n'omuzannyo gwe wansi ku ttaka bwe ddo n'atafuna era nsimbi nesigala nga bibi gyali kale nno byebyo ebigambo bya Medad Lubega Ssegona akali amaggwa mbasiima nnyo mwenna abaddeko bali kubaako bali kutugoberera mwe bali kulabanga mbasaba era mbasabira Omukama Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba